bwe twogera ku basajja abakyasinze okubeera ba celebrity nga baagalibwa okukamulako obumazi, Bobi Wine muganda wange akyamenyera ddala munangate record. Just ateekayo video bweti muganda wange mu ddakiika ntono nnyo nga obubaka nga butuuse munangate mu bantu abayitirivu ennyo. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako, wabula ebikyagenda mu maaso amawulire agaliwo ge g'omukulu munangate Bobi Wine nti yavudde munangate mu Uganda n'agenda munangate ebweru okukwasaganya emirimu munangate emitongole. Ku sayidi yemu ngenda kubeera nga nkuzannyiramuko akatambi ka King Saha mu maaso awo kw'ossa ne SG Lubongoya beeguddeko naye muganda wange. Oluguudo kye lubakoze olw'ennakawuka kibadde munangate kiyitivu nnyo. So ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko awo Lubongoya abadde akyaliddeko munangate King Saha. Kaakati nno kansiko munangate nkuzannyiremuko akatambi. Bananga Abannayuganda mutijja, Abannayuganda muyina omukwano. Abannayuganda balaze Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omukwano. Laba likes zakubidde mu ssaawa emu bweti. Akubye likes emitwalo 11,200 z'olaba ezo. Mu ssaawa ejja. Akubye likes emitwalo 11,200 mu ssaawa emu. Ani yali akikoze omuntu agingire wano ng'akisobola. Abannayuganda mulaze omukwano eri Pulezidenti wa NUP, President 2026. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alina obubaka bwavuddeyo n'abagamba nti mu kiseera ekiddako agenda sooka afulumemu eggwanga, alina byagenda okukolako ebweru eyo. Ajja kuba abategeeza lwagenda okukomawo akontinuinge nekyabadde akola. Simanyi oba mmwe mukimanyi, mukitugambe mu comment section. Naye mwebale kulaga Pulezidenti mukwano mungi ku mukulu munangate Bobi Wine. Nga bwe nkutegeezezza mu kutandika nti Bobi Wine ye musajja asobola oteekayo ekintu just mu ddakiika ntono nnyo nga kyamaze dda munangate osaasaana. Video zokka zaatadde munangate ku TikTok zitradinze nnyo nga bw'okiwulira ate zifunye ba views. Kiragira ddala nti nno abantu munangate bapenda omukulu munangate Bobi Wine. Ayogeza munangate abantu obwama Bobi Wine. Kaakati nno kw'ossa n'ebifaananyi eby'enjawulo, naye saagala kubeera nga nkulwisaawo ekifaananyi kino kyo kibadde just ebadde AI. Ebadde AI. Tetunnalabayo ko wali bifaananyi biraga nga asitula okuva munangate wali ku ntebe airport. So bibadde bikyakonfuse munangate abantu. Naye nga video zo agenzo zisaayo nga yamaze dda munangate okuyitamu. Era ngenza okukola video eno nga yamaze dda munangate otuuka gye yabadde agenda emitala w'amayanja. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaatambula munangate ku mukulu Bobi Wine. Kankongereyoko King Saha. King Saha apostinze akatambi kano n'agamba nti nno ndowooza bulijjo mulaba munangate kyembagamba oluguudo lw'ennakawuka. Muganda wange bakiguddeko basose kusiitaana naye oluvannyuma ennyo bamaze munangate ne bayitamu. King Saha yeyongedde munangate okulaga ettabbo. Akichwale King Saha ayogeza munangate abantu obwama ku nnyumba ye eno. Era nga abamu munnange beewuunyiza nnyo, babadde bagamba nti yiyi ennyumba ya King Saha bulijjo yali yaggwa oba yali tennaba kuggwa, naye nga munnange nga tennaba kuggwa. Naye olunaku olwaleero avuddeyoko n'apostinga akatambi n'alaga munda muganda wange omusajja azimbye kye bayita ennyumba. Wali munangate ennakawuka mu maka ge.
ye muyimbi nno munangate King Saha. So nja kubeera nga nkuwa update yonna munangate enaatambula ku King Saha. So babadde munangate nga beeguddeko n'omukulu okuva wali munangate mu NUP omukulu munangate SG Lubongoya abadde amukyaliddeko nga bw'olabye munangate mu butambi obwo bwenkuzannyiddemu. So ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala akakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitwekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo.